Omusomo gugamba nti omuntu wanditegedde ddi nti oliko empewo era otegeera ddi nti zituuse okukola era otegeera ddi nti empewo ezo zikeereye okukola oba ziyiseeko. Otegeera ddi ebintu biri bisatu. Otegeera ddi nti ndiko empewo, wanditegeedde ddi nti zituuse okukola era otegeera ddi nti ziyiseeko okukola. Mu nsonga nno ezo mulimu ebintu ebisatu naye bigazimukko. Bwe twawula empewo nga bwe twagamba nti empewo zino zaddayo ku lubereberye, Lubaale yaddayo ku lubereberye, takyali ku buzaale. Olw'emitendera ebiri gyatambulirako, ogw'obutonzi n'ogw'oku buzaale, yaddayo ku lubereberye ku maanyi gali ag'olubereberye ag'ettonde. Yaddayo ku maanyi ag'olubereberye ag'ettonde era kati kwabanjiza. Kabaka nga amaze okuzizaayo, Lubaale nga muzizaayo ku lubereberye kuba ye nannyini Lubaale Kabaka era yesezzimu, ye nannyini Lubaale nga twita omuzimu muga bulijjo njogera lunye nti omuzimu gwe nannyini Lubaale gwe gufuga Lubaale. Yaddayo ku lubereberye, yaddayo mu nkola ey'olubereberye n'aba mu nkola eno ey'obuzaale, amaanyi gonna n'agazizaayo. Era tekyaliyo omuntu asobola kukola Lubaale ng'atudde butuuzi wali n'akuba ngoma n'ajja ku mutwe n'amusalira n'akola ki n'azimba enzimbe n'afuna amaanyi. Asobola okujja ku mutwe n'ozimba n'oyambaza naye tosobola kufuna maanyi ge, waliwo osobola okufuna amaloboozi ge. Amaloboozi ge osobola gafuna naye tosobola kufuna maanyi ge. Amaanyi ga Lubaale tosobola gafuna naye amaloboozi ga Lubaale osobola gafuna n'emizimu n'ogifuna era negiyisibwa n'okusiima webale nnyo okoze otya naye tasiima. Era n'asigala ng'ate era akyakubanja kuba oba oli awo gw'ologootana ebinnya, gw'oloota abafu, gw'oloota accidenti, gw'oloota ebita ensolosolo, gw'oloota ebitategeereka byonna byonna gw'obiroota kubanga asigala akyakubanja. Akatundutundu kali ak'amaanyi ga Lubaale akafuga Lubaale oba tokaggyeeyo, so obeera oggyeeyo amaloboozi ga Lubaale nga toggyeeyo makaki amaanyi ge nga togaggyeeyo. Amaloboozi ogafuna n'otafuna maanyi ga Lubaale, kibula asigala ng'akola ki? Asigala ng'akubanja. Otegeera ddi nti Lubaale akubanja? Ebiseera ebisinga obungi tuva buto nga Lubaale yakukwata oluusi abamu abakwata ng'alina mu lubuto lwa nnyina mwamulondera, ate abamu amukwata nga amaze kuzaalibwa. Si buli omu nti amukwata mu lubuto. Waliwo gwakwata gwalonda nga amaze nakuzaalibwa n'amulonda, ate waliwo alondebwa nga kyalina mu lubuto gwe bayita omwana omulonde mu kika. Ekika kibeeramu omwana omulonde nti aliko empewo ebyosamirira ekika ekyo oba ebyosamirira ekiggwa ekyo oba Lubaale bajja omusamira. Kibaako wadde nga buli muntu yenna nkiddamu mulundi gwokubiri, buli muntu yenna abaako empewo, abaako omuzimu. Kuba buli muntu yenna atondebwako omuzimu ogulina omukuuma, ogujja omuluŋŋamya, ogujja omuwanga obubaka. Kuba Kabaka bubaka, assa obubaka tabussa ddala ku ggwe, abussa ku muzimu ogukuuma gwe gussa obubaka ku ggwe omulya mmere, ye tassa butereevu ku ggwe. Ebiseera ebisinga omwana oyo akula, aba buto n'asanga ebintu eby'enjawulo. Kati oli azaalibwa mu lubuto oluusi abonaabona nnyo, omwana oyo abonaabona nnyo, asobola osangibwa nga osobola omusanga nga abonyebonye nnyo. Ye mwana gw'osanga oluusi bazingama noziŋŋama, babonaabona nnyo mu nkula yaabwe, babonyezebwa nnyo, bakula mu mbeera ey'obugubi, balwala nnyo. Abaana babeera n'embeera nga yo mbi gye bakuliramu. Naye Lubaale takulumira awo aba akuma bukuumi kutendeka mubiri gwo oba kutendeka bwongo bwo. Naye ate asinga kukuluma owezezza emyaka 18. Ebiseera ebisinga obungi Lubaale asituka nnyo mu baana, naddala ng'omwana akuze n'atuuka bagiyita adolescence stage, mu Luzungu bagiyita, aba mu Luganda ngiyita entya, kale kanjira adolescence stage. Omuntu obwongo bukuze obutukira okukyuka okulowooza ebyekikulu. Ekiseera ekyo obutukira ekikulu, Lubaale walumira awo asitukira. Wali aba akulaba naye ate awo wasitukira. Era ojja kulaba abaana bonna batandise ebyo nti Lubaale asituse, amaanyi gasituse. Lwaki? Kubanga Lubaale yaddayo ku butonzi buli obulubereberye obw'ettonde. Kati mwatulumira ekyo bulaba nti omulembe guno ate Lubaale abanjizza nnyo emyaka egyo emito, era abalumye nnyo abo abato. Ekibalumizza ennyo abo abato kyekyo nti yaddayo ku lubereberye. Kakati
twesanze ng'oluusi tetumanyi Lubaale ddi watuluma ne tutuuma amalogo bandoga ettalo lyankutte bandoga mawunya gula amayembe bandoga mwekika era ebika byawukanye nnyo ng'osanze nnyo abantu abo Lubaale baluma nga agamba munne nga bagula amayembe era beekubye nnyo berwanaganye nnyo batiŋŋanye bawukanye nnyo bawalaganye nnyo kwagana nejjawo naye ng'ezzeewo lwakubanga nti bulimu bandoga. Lubaale babaluma abantu mu kika aleeta nnyo obulogo ate n'ogenda ku musawo nagamba kituufu omulogo waali kubanga Lubaale yaleeta eddogo Kasaaba Akubanja ateekawo eddogo gw'otambula Serena kukwata gw'otambula etaano nerikukwata buli kye bakola kyonna n'essera obuseera asobola okukwasa eddogo nerikukwata. Lwaki? Nti Lubaale aba akubanja. Lubaale yaleeta eddogo. Omuntu singa oba nga otambuza ensonga zino eza Lubaale n'ozitambuza kizibu eddogo kukwata tesobola kukwata negamba nga tegasobola kusembera gy'oli kubanga obaako olukomera kizibu nnyo ennyumba okuya olukomera ogwa kibuyaga si kyangu nakino bwe kifaanana nti obaako olukomera lweweesibiddeko olukomera olwa security okwetolola ye Lubaale oyo ng'omutambuzza naye wabanga abadde akubanja obanga ennyumba oba enjita eri mu ddungu ng'ate yassanja kibuyaga bwajja essanja asobola n'odisitula n'alitwala kubanga liba terina bukuumi terina musingi terina kwe liyimiridde. Ye muntu oyo abeera mu kiseera ekyo nga banje bwa Lubaale nga badde amubanja bw'abeera wabeera afaanana. Kati buli kimu ekijja kikutomera gwe omuntu omubi ku mulimu gy'okola gwe basonga gwe bagobaganya ku miriraano mumuyombagana buli woyita abantu bonna buli kyogera ne kiba kya ssanyu eri abakiŋoola ne balaba nga tolina kyamagezi kyobateeka mu lwaki Lubaale akubizza. Era omuntu bw'atyo omusanga nnyo ng'alota nnyo ebisolo bayita embizzi. Omanyi embizzi eyo terina kuliibwa yagandibwa ddala okuliibwa wadde okwesembereza wadde okulunda wadde lwaki yateekebwamu emizimu emibi ennyo gyonna gyonna gyakuumibwa mu mbizzi era ebiseera ebisinga omuntu alota embizzi abonaabona nnyo. Omuntu yenna ng'alota embizzi afuna obuzibu bungi mu bulamu bwe mu nfuna ye ne mu makubo mw'atambulira oba mw'awangaalira omuntu oyo aba abonaabona nnyo. Buli kirwadde kijja kimukwata kubanga aba alota kintu kigambo mbizzi. Kigambo mbizzi buli okiraba abamu balina obutendera buno obw'okumpi gwe balaba nti bw'olota embizzi baga amalogo baba bakuloga nedda teri baddogo nedda. Mbizzi etuddemu obwakizza embizzi etuddemu amajini gonna akolimibwa kubanga Muwanga nja kusobola okukatonoonyezerako wali Muwanga olubereberye Wanga taata wa Muwanga ng'akyaliwo ng'akwasa obuyinza okubuwa Muwanga akwasa obuyinza obuwa Muwanga Wanga nga wakyusiza obuyinza obuwa Muwanga nga agenda omumusikiza wajjawo akabonero wajjawo enjuba n'omwezi basesetuka okuva mu buwangiro bwabyo obulebereberye byali taata we n'amugamba nti obanga omanyi nti onafuula obusika buno obuyinza buno ogenda butwala za enjuba ezo n'omwezi buwangire bwazo era Muwanga n'awanika omukono n'azzaawo enjuba n'omwezi n'atikkirwa obwa Muwanga. Taata we n'asesetuka n'amulekera entebe n'atwala entebe mu maaso. Muwanga nga nafuna obuyinza obwo yakolawo ejje yaleeta ejje erigenda okukuuma lye naakolanga nalyo era Muwanga yina nyini mayembe gonna oba gessese oba ga Ndawula oba gaani oba ga Kibuuka oba yenna musamba gonna ogulina amayembe oba ga Nabuzaana oba ga Ndabinene oba gaani mayembe gonna gaani ga Muwanga. Muwanga yagaleeta era yagawa abo Muwanga era wavaawo n'enjogera egamba nti waliwo amayembe aga kifaalu n'amayembe agatali ga kifaalu. Lubaale yenna asobola okufuuka kifaalu n'amayembe gemusamira mu kika kyammwe gasobola okufuuka kifaalu era ne Lubaale yenna gwe musamira mu kika kyammwe asobola okufuuka kifaalu oba emisambo gyonna gisobola okufuuka kifaalu. Gitya ebbanga lyemumala nga musaddaaka omusaayi mu Lubaale wammwe ne guyitirira obungi Lubaale yakyuka akyusa n'afuuka kifaalu era Lubaale afuuka omutemu era ebika ebimu Lubaale waabwe afuuka omutemu tandika obatemula naye kyereetera ekyo okutandika obatemula kiba kuba nti mwamuteekamu omusaayi mungi n'amanyiira omusaayi n'afuna obusungu bw'omusaayi ogwo
era amayembe gonna nago ku mutwe gwo agakika kyammwe gasofuuka kifaalo singa mwitirizamu omusaayi engeri gy'ogakuttemu n'emisambo gonna kusofuuka kifaalo nno kyekintu ndowooza oba kiyite nti bwekitemu ekyobusungu kakita ekyobusungu kitegera bulungi kikozesa obusungu nga kikozesa bukozesa busungu. So Muwanga yagenda n'aleeta Lubaale n'aleeta amayembe agasooka ago ne gamujeemera ne gamala omujjeemera yaddayo n'anona amayembe teyegazzaayo naye yaddayo n'anona amayembe agajja omuwuliriza ng'amayembe ago agajja ku mutwe g'ebikala mu bika byammwe nga mugenda mukolaki mukosa mu bika byammwe era amayembe naye agaleka ne gasigala mu nsi nga gataayaaya era go gamapakasi gakozesebwa mu bupakasi kivula bugasanga nti mugayita ga kifaalo. Ebiseera kati Lubaale yafuuka ddi ow'obulabe gye muli. Lubaale ono olw'okuba nti ebika byonna bisamira Lubaale Mulangira, ebika byonna bisamira Lubaale nga Mulangira gwe tunoonya era gwe banoonya. Lubaale Omulangira emisambo egyo mirangira tegigenda muki musaayi, tegisaddaakirwa musaayi. Naye bwe bagusabye embuzi nga yakulya bagisala wabbali bajja ne bagiraga ne mugitwala mu kisala wabbali ne gugisiima ne mugitwala wabbali ne mugisala ne mugiranga ennyama eya bulijjo, so si kusalira muki kusalira mu musaayi. Lubaale yasigana obuyinza n'amaanyi ge. Otegeera ddi nti Lubaale akubanja? Otegeera nti Lubaale akubanja singa omuntu ebiseera ebisinga Lubaale akupima nnyo mu myaka 18 nguluza emyaka egyo 18 20 meka egikuze egyo egy'obukulu. Lubaale yatandika okweddako ebizibu eby'enjawulo ne bikutwala ew'omusawo ng'oliyita Omulubaale oyo nakkebera n'agamba nti olike omuzimu gwa jjajjaawo, oliko Lubaale weewammwe. Ebiseera ebisinga buli okirabuza bw'eppana kigaboneka Lubaale weewammwe olwo aba asiruse, olwo atandika okukola kasita omugamba nti aliko Lubaale weewammwe atandika okukola ku olwo kubanga kitegeeza nti omaze omutegeera atandika okukubanja. Ate Lubaale nga talina mugamba aba ajja akusiza obubaka ku mutwe gwo naye oluusi obubaka obwo nga tetubutegeera bw'aba akuleetera. Kati kireeta okuba nti Lubaale ye already aba ajja akweyoleka naye nga totegeera byakweyolekeramu kuba Lubaale akweyolekera mu bitundu bingi. Asobola okweyolekera mu birooto, mu ndoto zo z'oloota, ate asobola okweyolekera mu bantu, obuntu oba n'ebitonde eby'enjawulo by'oyitamu. Nosanga ekintu ekyo naye nga kitegeeza bweyolesi, kitegeeza bubaka. Okugeza osobola okuba otambula mu kkubo n'osanga emisuta mu kkubo ne guyimira gutunuulira n'okukwetegereza nga gukwetegereza gukulabamu ekintu nga gwe tokiraba tosobola nakitegeera oluusi lwaki guyimiridde okuneetegereza oba nno oba bubaka oluusi guba gukweyoleka. Lubaale kuba Lubaale eseese gatambulira muki mu bintu ng'ebyo byewalula naye n'akweyoleka gwe n'otategeera lwaki akweyolese era lwaki gukweyolese. Olw'obutamanya bwaffe tusigala nga tetutegedde ensonga ezo n'ensolo ez'enjawulo ez'obulabe ate nga zijja gy'oli n'ezimu zisenguka nga pusi nejjeewuwo n'ebeera awo tomanyi gyevudde togimanyi yaani naye nejja neesengukira awo n'ebeera awo eba ekwetedde okweyoleka mu maaso go era n'olema okutegeera kubanga si kyangu nkola ki kukitegeera okujjawo nga waliwo omuntu akoze ki akikugambye. Ebintu n'ebyo bijja mu ngeri era ez'enjawulo okusinziira ku bantu ku bantu mwe tutudde era bakabugisigala bujja muki ng'enjawulo. Kati ate oluusi kiba kikwetagisa ogenda mu bifo ebyo ebirimu abantu abavunula obubaka obwo, abavunula ebirooto. Kati ffe ate abamu ne tugenda mu basawo aba Lubaale ne batandika okutunaazanga eddagala eritali limu. Ne weesanga nga eddagala ly'onaabye eriitidde olisitudde ate oluusi amaanyi gotasobola kukuuma, gotasobola kwebeera nago. Kati kwetaaga nga abantu abamu oluusi batabuse n'emitwe kuba Lubaale tukwesa n'anyiiga bakunaazizza ebyogo birimu emisaayi, bakunaazizza ebirimu oluusi abamu banaaba eddagala eryo nga ly'amaanyi nnyo. Omusawo atabula eddagala eryo nga ly'amaanyi kuba yaba asituleyo amaanyi gali gajje googere, agala gajje googere naye gasitudde mangi teganakutuuka kiseera kyako. Lubaale alina ebiseera bye byatuuka n'akubanjizaamu ng'ayagala mukolerawo. Ate olwakubanja nga si wakolerawo ng'akulaga bya mu maaso oba asobola okulaga obubaka olwaleero nga wa myaka 5 mu maaso oba myaka 10 nga ekyo akikulaze
in future ng'ojja kukikola nga kyagamba sikyakkola ssaawa eyo naye ng'ojja kukikola ate olukyakulaga nga akyagala essaawa eyo ate olukyakulaga nga kyayitako dda nga zakikulaganako wawa yajja kibalaga mu lunyiriri lwammwe jajjaawo bakitaawo jajjaawo n'abazze baddawa zakibalaga naye nga tebakola kintu ekyo nekiba kiwa kukikola nga kyayitako dda natuko kibanyiza mu busungu waliwo olwabanyiza mu busungu olwo musambula gubanja ngubanyiza mu busungu sama ne gujja ngubanya naye nga obanyiza mu busungu ninga obusungu obwo buzze bwa n'emirembe ng'eno beetaano emabega ng'azze abanjira mu mirembe egyo n'afuna obusungu ebyo nno nabyo bisobola okubeerawo muki mu bantu ab'enkula ng'eyo kiki twali tukola olowooza nti bw'obafuna obubaka bonna ebirooto nga tobitegeera ebirooto ebyo bye birimu ebyama bijjajjaawo ebirooto ebyo bye birimu ebyama bya lubaale weewammwe teri musawo asobola kutegeera lubaale wammwe kusinga ggwe kusinga ndooto ezo kubanga abantu edda baalootanga buloosi n'amanya nti ngenda mu lumba egindi n'aloota ne bamuga togenda n'agamba sijja kgenda kyoto kyagaanye nga n'olugendo gy'alaga naye n'amugamba togenda mu lugendo olwo n'atagenda olw'endooto eyo gye yafunye kubanga obubaka bwakkanga busi abantu bali baabanga baluŋŋamu kyema ntegeeza oba baabanga n'okuluŋŋamya okw'emyoyo era bagigobereranga nagyo ne gye balambikanga ne batambulanga n'okumanya era bagobereranga endooto ezo nakati omulembe gwakomawo ogwo gwaliwo mu biseera ebyo gwakomawo era gulamula naye ffe tetunategeera nnamula yaagwo kubanga gwabeerawo dda mulembe gwa dda kati guzze gukomawo embeera ezo so wandibadde nga tutegeera nti ebirooto bino bye tufuna byaki omuntu yandere nga afuna omitiriza lwaki nfuna ebirooto bwe biti aneebuze ku bantu abakulu gundi nfuna ekirooto bwe kiti naye kitegeeza ki nga kinziriŋŋana emirundi n'emirundi oluusi ekirooto nekidda lwaki kidda nnyo ebirooto bwe kiti n'abaako kyakugamba naga nti oba simanyi ate oba tomanyi naawe omuntu omugambye nti simanyi naye waliwo gundi amanyi ebirooto yavunulanga ebirooto n'amusindikawo omuntu oyo n'amuvunula ebirooto ebyo kubanga ebirooto ebyo bibamu obubaka obubwo obw'emirimu gyo obw'ebiseera byo obw'abaana bo n'obw'ekika kyo butambulira ku ggwe mu birooto ebyo kati okumanya kuyinza okuwabula ekika era obutamanya bwo buyinza okusuula ekika nga ggwe mulonde mu kika kyewammwe naye olw'okuba nti obubaka bujja nga tobumanyi ate n'otafaayo kubunoonya kubutegeera kisobola osuula ekika kyo era ebika ebimu obisanga nnyo nga biri awo nja biyita average oba nga tebisukka we biri tebiyongerako tebagenda mu maaso kubanga ababadde bajja babeera mu bika ebyo babadde nga tebagobereranga bika kye bigamba tebagobereranga obubaka kye bugamba obubaka obuba bujja bukka bwobuzze bukka mu mirembe gyammwe ne giyitako ne gituuka ekiseera era abantu abo balaba mu bika batandika okufa endwadde ng'endwadde ezibatta tezisobola kuwona gwe buli ogenda gutomera mukazi wa siriimu ogenda accident zikuba mmwe buli kijja ekyamaanyi ne kadeko virus yabaddewo corona ngo ne yabaddewo corona virus wajja era mumwe mwatandikira okutta family yammwe mutandika okufa bakorona ne bafa ne bagwa nga buli kimu ekyamaanyi kitukira mu famire zammwe obwabo obw'amaanyi buli mu famire zammwe endwadde ez'amaanyi ne mubamu olwadde ng'obwa nalubiri mu lwalifamire yammwe nga bujja busikirwa bujja buli bwazaala omwana wa nalubiri n'ava n'omulala najja n'amuzaala mujja musikirwa obulwadde obwo nga mujja mubusikira ekika kiba kirimu obusungu obwagala okugjamu kitegeera so mu mbeera eyo bwetyo twandibadde nga tutegeera ne tutunuulira embeera ezo obubaka bajja bafuna obubaka omuntu bwe kyanabeera enkya akifuna mu bubaka bwe kyanabeera omwaka ogujja akifuna mu bubaka bwe naye emyaka 10 mu maaso Lubaale omuzimu musema gujja okugamba nti ogenda gaggawana kuwa n'emikisa ne sente nozira nga nnyingi ozifunye nofuna sente ezo nozifuna naye ng'ogenda zifuna mu myaka 10 togamba nti abamu bafuna olubaka obwo nalowooza enkyagenda kala gaggawale batafuna sente mu mwaka gumu n'agamba emisama mirimba guba si mulimba kigwakulaga gwe tewakitegeera butegeezi era n'abamu ekisinza obatta ennyo bagenda okusamira Lubaale nga bagala bugagga n'ateekamu akasente kalina ne bamugaga obuteekamu sente ogenda funa sente n'ateekamu sente ne bagula kino ne bakola kito ne bazimba amasabo ne bakola batya agenda okulaba omwaka gumu talina myaka 2 talina myaka 3 talina
ng'oluusi osanga akoze Lubaale alina kufuna ssente nga si yagenda ozifuna, nga mwana we yali zifuna n'ozifuna mwana we nga si naye abula ng'akoleredde mwana we oba baana be oba baana bazzukulu be nga Lubaale bagenda okuziwa, kubanga yalayira nti omulembe bwe giti ngenda girumya obwavu, emirembe bwe giti gigenda kubonaabona, ng'ate emirembe ge gy'olimu gye boogerako gye yalayira ali nawe mw'oli mw'otambulira. Kuba ebiseera ebisinga tusomera Lubaale alayira emirembe aga nti ngenda kubonyabonya emirembe 3, alinsamira agenda kubonaabona, ngenda kubonyabonya emirembe 3, tebagenda bagenda kubonaabona n'obwavu, emirembe 3 bagenda kusasa kuttanga abaana bato, bagazikanga nnyo abaana bato bangi, era ebijja ebimu bisanga bibisingako baana bato, nga amalalo gava eno n'eri naye nga gasingako obungi ga baana bato. Ebyo biba birabiro bya Lubaale nga yabirabira nti agenda bikola biki mu kika ky'ewammwe. Omanya ddi nti ndiko empewo? Omanya ddi nti ndiko empewo? Obubaka bujja ku mutwe gwo, gy'oka omukulota ennyo ebirooto ebingi. Kino kijja, kino kijja, kino kijja, kino kijja. Abamu balota ebinnya, gwe n'olota ngwa mu kinnya, olota bafu, olota za akisidenti, ndeeta ensolo, ndeeta biki, manya nti oliko Lubaale. Omanya ddi nti Lubaale gwe ndoota aŋŋamba kukola kino? Obubaka bujja, kangeze, obubaka busobola okujja ne bukka. Olota bafu, olota binnya ntaana, olota muziika, olota zi akisidenti, bw'oloota abafu bonna olota Kabaka bulamu. Kabaka bulamu obwa Ssengalamidde oba okyamba obumulotera, obwa Walumbe oba omulotera. Zi akisidenti olota Kizza mwana wa Kabaka gwakozesa emirimu obwa Walumbe, yemu gwakozesa emirimu gye obwa Walumbe, kibula bwa zi akisidenti osobola ziraba. Loota ebinnya byonna olota ntaana, era bonna bafu, era Kabaka bulamu mbwa Walumbe oba okyamulotera. Akulembera nnyo kubanga kati empewo ezina azizzaayo y'alina okusookerwako. Omusambo gwonna ne begugamba nti Mukasa agambye genda Esese omutwalire embuzi ye oba omutwalire ekkanzu ye, bw'oba togendangako kugenda wa Kabaka bulamu, kubikka wa Kabaka nga togendangako ku nsonga ya Kabaka n'emu, emitendera gyonna nga bwe gitambula egya Kabaka, tosooka genda Ssese gitwala. Ojja kugitwala addemu ateera akubanje, kubanga olugiteekayo ng'agiggyayo ng'agizza. Wagirekayo n'ajja kugiteeka mu wagizze mu butalabika, oli abeere nga tagiraba nti wagiteekawo, kubanga ojja kuba okyali mu kizikiza, ajja kuba kyakibisa. Bwanyi Kabaka atambulira mu biddugavu, oba okyali mu kizikiza. Sooka ottaanye ensonga za Kabaka nga bwe zitambula. Kabaka bulamu, Mulongo Kizza, amaama Bannaalongoma na Binene n'ebiranga bwe bitambula, otanga mutaala nga bwe gutambula, oguttaanye mu kubikka n'okugabula ebyayo nga bibeera n'abaana balonga bagabula byonna nga bibeera byonna. Bw'omala ebyo olyoka otwala ekkanzu gye baakusaba, otwala Esese, ejja kubeerayo ne nannyini agirabe nti gyeri era ogifunemu. Naye n'ogitwalanga nga totakolanga nsonga zino, ajja gijjangayo atuddemu era akubanje. Ensonga ki bakola ebintu ebiddiŋŋana. Kabaka omusambi okuyita ne gugamba nti jangu Bukasa, Bukasa akuyita jangu Bukasa, genda Bukasa gy'akuyise. Kiwanuka akuyita naye Buwanuka akuyita Buwanuka. Oba kyentegeeza? Bamwena akuyite Katereke, genda Katereke. Tobuzibwabuzibwa omusawo okugamba nti Kiwanuka akuyita n'agamba nange n'enzimba ya Kiwanuka wano, enkolo gikolera awo. Oba tugenze wa Kiwanuka, oba oteekeredde Kiwanuka nenga tugenze wa Kiwanuka. Kyasaba bwekweyimirira, ono akweyimirira, ali wano akweyimirire, naye tugenze gye yakuyita, ajja sigala nga akubanja, ajja kuwummuza omwaka gumu addemu akuyite mu kifo kye kimu gye yakuyita edda. Ate gwe omanyi omusawo yakola ki? Yagamba n'obikola gye yakugamba. Mukasa akuyise jangu Bukasa. Tagamba genda wali nnyanja wonna, bagenda wa musawo wali waweeri oba Balama liriri, abamu mbawulira, abamu kye batawaanya olumala n'okukola. Olala kuteekerera kumpi kubanga eri olaba olugendo luwanvu, ssente nnyingi. Alina ensonga lwaki akuyita ogende Bukasa. Ew'omusawo w'oli embuga mw'oli oba olubiri mw'oli mulimu embuga ya Mukasa.
yandigambye ogende mu mbuga eyo mwoli naye agamba jangu bukasa gy'aba akwetaaga. Olowooza lwaki asobola okutuma otwala endeku emubende nga ya 3,000 tegedde ya 3,000 ng'ate wano osobola ogikozesa wano ogiteeka wano kubanga gyetaaga ogituuseeyo. Kyentegeeza oba aba akuyita mu kifo ekyo otekeyo ekitwala mu bifo ebyo ebyenjawulo. Oluusi Lubaale bwamala osaasaana Kabaka ng'amuzizzaayo, amaanyi gano gaasaasaana mu bika byaffe ne gaddayo mu butonzi. Obutonzi kye ki? Obutonzi byaddamu ze nsozi, gye nzizi, ze migga, segedde, ze mbiri, gye miti. Ebifo by'enjawulo eby'obutonzi ebyo birimu amaanyi ag'obutonzi byazaddayo. Kati ku bika yafa tukola amaanyi ago tugakola ogazza ku bika. Era lwaki tutambula mu bifo ebyo, ogende Esese, ogende Katereke, ogende e Buyego, ebyo byonna tugenda tutambulayo okuteekayo emisingo gye tuteekayo tuzayo emisingo gino. Kuzza amaanyi gali ku bika byaffe. Kibula tumala tutambula ensonga zino tuzitambuza tuzizza ku bika byaffe. Tukatukola akatonotono kana kaliwa ak'obuzaale nga tuvudde amazzi gakomeza amaanyi ago. Kati obunotula wansi n'oyita Mukasa ajja kukola nga Mukasa kubanga wagenda n'ofuna amaanyi g'Essese aga Mukasa ne gadda ku kika. Bw'ona ogenda okukola ewa kkubo, nnyumba ya kkubo oba kkubo Kawumpuli nga azze nga Kawumpuli ku mutwe gwo, ajja kujja nga ye Kawumpuli yennyini kubanga wagenda e Buyego n'oteekayo ebyali bibanjibwo mu kika kyammwe n'akuwa amaanyi ago n'ogazza ku kika, ojja kuddanga nago tulinago. Buli musamo gw'onookola gujja kuba gulina amaanyi kubanga wagenda n'ozza amaanyi ago ku kika kwegali. Kyekitwala mu bifo ebyo eby'obutonzi kusobola okufuna amaanyi gali ag'olubereberye. Tukomyewo amaanyi agali ag'ebika byaffe agali gagenda tugakole. Omanya ddi ti Lubaale byakubanja byayita? Omanya ddi nti byakubanja byayita era akubanjiza mu busungu? Waliwo omusamba okussa obubaka nga ogulaba muvundu, olaba gwa busungu, olaba gwa muliro nnyo, olaba gwa kubonaabona nnyo, ebiseera ebisinga bubeera busungu. Okugeza omuntu osobola okuloota ng'olya ffene ne ffene gw'olya nga muvundu alimu envunyo. Osobola okuloota nga onywa obuugi bw'onywa nga bulimu envunyo. Osobola okuloota akawunga kalimu envunyo. Osobola okuloota omuyembe nga guliko envunyo. Buli ky'olina kyonna kirina envunyo. Ekyo nno kya bulabe kubanga ekyo kiba guba gukulabula na kutta, oluusi guba na kutta. Obusungu bwate buyitiridde nnyo bwa waggulu ennyo. Era abantu abamu osobola okuloota ng'olya ffene ng'alimu envunyo. Ffene kibala kya Kabaka ekya Ndawula. Mmanyi olw'emisambo emikulu nga Kabaka Ndawula ne Mukasa. Egyo emisambo gye girudde ku mwaliriro ogwa waggulu ogwa Ssewamala, emisambo ebiri egyo. Era bw'olaba ebibala bwe bityo ng'obirira mu mutwe bwe bityo Ssewamala, kitegeeza tolina bulamuzi bukoleki bulungi mu maaso. Oluusi n'obulamu bwo bw'obulagamu kuba kulabula nti ogenda mu buzibu, oba oluusi oba bw'olimu ng'oli mu buzibu. Asobola okuleetera omuyembe n'awulaga gulimu envunyo. Kanaka obuyembe kitegeeza ki? Muyembe mayembe naye ate baga gulimu n'envunyo ogenda okulya. Kitegeeza essaawa yonna n'eddogobudogo lisobola okukutta. Olasobola okusereka ejjembe erikkuba ino erikutta. Kigedde kubanga oba oli mu busungu, akubanjira mu busungu. Akubanjira mu busungu mbakutta. Kabaka omuzimu Lubaale aba akutega bukodyo oba nkubulire nti bakusalira amagezi akutte kubanga aba akooye. Yasaba n'akulaga n'akoowa okukulaga. Yakulaga, yakusomesa n'akoowa okukuyigiriza. N'akutwala mu bifo eby'enjawulo n'obigendamu n'olema okuyiga oluusi. Abamu bagenda mu bifo eby'enjawulo abamu bagenda ku musawo n'agamba nze n'agamba ebya sitaani ebyo. Ebya sitaani. N'agaana obbitegeera. Otegeraddi nti sitaani? Otegeraddi nti si sitaani? Ebikolwa ebyo bikola sitaani, ebikolwa bye bikola sitaani. Naye Lubaale wammwe tayinza kufuuka sitaani kuba Lubaale akimufuga muzimu. Lubaale kye ki?
Lubaale alimu ebintu bibiri. Lubaale alimu akabonero akalega emmeeme etalabika. Kyekisooka mu kyo akabonero ka Lubaale. Lubaale ly'ebbanga, y'ensi eno. Omanyi ekomawa, etandikirawa. Ne bw'oyisawo omukono bw'oti, mbulira ensi eyo kyeki. Olwo Lubaale katoyo sitaani. Ekyokubiri, Lubaale kabonero akalaga emmeeme etalabika. Obukyala bw'omukyala buyitibwa Olubaale. Era obukyala obwo bwe bukola Olubaale. Era bwe bavaamu Lubaale. Muntegedde bulungi oba? Bukola Olubaale bwe buvaamu era Lubaale. Omwana bw'azaalibwa omwana oyo abeera Lubaale kuba baafuuse omuzimu. Omuzimu gwe guvaamu Lubaale, bwe gukola Lubaale. Oba ntegerekese? Omuzimu gwena emyaka gye gutuukako ne gufuuka Lubaale. Gusooka gubeera muzimu. Mu kika kyammwe waaliyo emizimu egyasooka mu kika kyammwe egyasookera ddala. Nga ne ku mutwe gwammwe ne ku mitwe gyammwe tegiyasobola kulinnya ku mitwe gyammwe. Egyo emizimu egira tegisobola kulinnya ku mitwe gyammwe gye gifuuka Lubaale. Tegikyasobola kujja ku mitwe gyammwe kulamula. Naye gikyasobola okuteekawo obulamuzi. Kyasobola okuteekawo obuwabuzi. Kitasobola okubeerawo obusomesa. Kitasobola okukola ekika kyammwe. Emizimu eyo gifuuka Lubaale. Nera gyagyo. Lwe Lubaale olwo mwe luva. Lubaale awo mwava ate nga yazaalibwa buzaalibwa. Tegedde? Omukyala yamuzaala naye yafuuka Lubaale. Tegedde kyentegeeza? Lwe Lubaale olwo. Kyoba olaba nti Lubaale muki? Muwanvu. Lubaale muwanvu nnyo 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 nnyo. Tosobola kuba n'ogamba nti omumanyi nnyo. Lubaale muwanvu. Kwalimu ebintu ebikusike. Tusobola mumanya, sijagadde tusobola mumanya, naye mulimu ebintu ebimu ebiri mu Lubaale nga bikusike bya kyama. Lubaale abeeramu obayita kafecce. Abeeramu obwa kafecce bungi. Emikolo mingi. Si Lubaale yekka, emikolo gyonna egy'obuwangwa girimu kafecce mungi. Olaba ne Kabaka Omutikkira alimu emikolo gya kafecce. Mwe gye mutamanyi ebintu okutikkira Kabaka mulowooza nti mussaako ngule, n'atula ku ntebe ssaako ngule nkwe kumutikkira. Wa emikolo gy'asooka okukola nga tannaba kujja kuteekamu ngule. Engule eno kano kabonero ke bamuteekako. Naye emikolo egy'ewa Kabaka si gyegyo. Omufuula Kabaka aba yagikoze dda mu kafecce ng'agikoze. Tegedde? Buli kimu kirimu ebikusike bingi ebiba tebijja mu lwatu. Nga bw'obiteeka mu lwatu ate omuntu ayinza okuwakana kuba eriyo abantu mu nsi mwe twewunzise. Abantu mu nsi entegeera yaffe obwongo bwaffe butugamba nti tumanyi buli kintu. Ekyo ni kya bulimba. Waliwo bye tutamanyi ate nga tetukyasobola kubimanya. Ojjawo ng'osoose kusoma n'obiyiga n'otegeera nti kisoboka. Omuntu kyagamba n'ogamba tekisoboka ekyo. Kiba kisoboka nga kisobokera ddala. Naye olw'okuba nti oba tokimanyi tokiwulirangako nga kiba kyogera, omuntu bw'akyogera olaba nti kiriiyo. Ne Lubaale bw'atyo bw'ali. Alimu ebintu byegamba omuntu nga tabimanyi. Ng'omusawo akoledde obusawo emyaka 10, emyaka 20, emyaka 3 naye nga tayiganga Lubaale era nga tamumanyi. Emyaka 3 nga tayiganga Lubaale era nga tamumanyi. Okuggyako omusawo oyo nga yaddayo nano n'amaanyi g'obutonzi n'asoma n'ayiga entabaalo. Waliwo omuzimu oguba ogw'edda ogw'olubereberye gyasooka egyo gye nayogeddeko nga muntu wamwe tekikyajja. Gumusomesa ne gusomesa omuzimu guno omupya gw'amanyi guli ku mutwe gwe. Nayiga etya yabale tamanyi. Lubaale akolera ku kumanyako. Lubaale akolera mu kumanyako. Ensonga ki batamusobya? N'abeera mu mbuga, Lubaale n'amusobya. N'agenda mu mikolo n'amusobya. Omusamizi aba n'amateeka kwatambulira agamufuga. Agamba nti jjajjaawo ayagala webakeko ennaku 9 wansi. Jjajjaawo ayagala osoleko mu mbuga ennaku 4. Jjajjaawo ayagala osoleko mu lusozi ennaku 2. Ge mateeka agutambuliramu. Jjajjaawo tayagala olyenga mbizzi.
jajjawo tayagala okolenga kino ebyenjawulo. Ago ge mateeka ga Lubaale, mateeka g'omusamize agamufuga. Osooka omuwulize mu ggo, si mateeka oyo otasobya Lubaale n'otamusobya. Ate olw'okuba nti obeera okimanyi, Lubaale akikozesa kubanga okimanyi. Oba tokimanyi asobola kikulekerayo obutakikola. Tegedde oba ntegerekesa bulungi nnyo. So lwaki n'omutenda gino egy'obuzaalo egyawaka gibaako obutende, bayita obutende. Omuntu oyo mu butende aba ayiga ddagala. Omuntu oyo mu butende aba ayiga bakola batya, bawanga batya ejjembe, amayembe bagawanga batya, nayiga ejjembe baliwanga, nayiga eddagala. Omuntu bajja nga etteetera limukutte, omuwa ddagala gundi, kasikonda bamukwata, omuwa ddagala gundi, osuku emukwata, omuwa kintu gundi, n'amanyi ebintu njawulo nti muzimbo gwagumuluma, omuwa kintu gundi. Aba ayiga ddagala, kye bayita obutende. Aba asomerawo ki? Aba asomerawo ddagala. Era omutende ddala okukoma awo, ne Lubaale bw'akola embuga n'agizimba n'agiteeka wali nga musawo wa mbuga, naye akola ebyo yasoma eri ku mutendera guli gwe yaliko ku butende, n'akola ebyo. Ensonga lwaki ne ku luno olina okugenda mu nsozi, ogende mu mbiri, ogende mu bifo ebyo ebirimu obutonzi, ate naawe otendekebwe okuyiga emitendera egyo. Oba nfunise bulungi? Oyige nti emisambwa gyonna gikulembeza mazzi, kuba amazzi bwe butonzi. Omwenge gwa jjo emisambwa gyonna gyanywanga mazzi. Buli musambwa gunywa mazzi, ola n'amayembe gunywa mazzi. Omwenge gwa jjo tewamwe ajja kunywa omwenge, kino kanywa omwenge, simanyi amayembe ganywa omwenge. Yes, byajjo. Naye ng'ebuleberye banywanga mazzi, manyi nti musambwa ajja kugabulanga amazzi. Omanye nti emmwanyi eno bw'ebeera enfumbe ekola kattamukago, naye ate bw'ebeera nga mbisi ekola mbagirawo. Sigede omanye emitendera ng'egyo nti emmwanyi eno emikolo gye ngikozesa emeka. Erinamu bwekola ng'omuzzaŋŋanda, muzza mizimu. Sigede era ekyoto ekyo eky'emizimu ekikoowoola amaanyi, ekikoowoola emizimu, batondesa nnyo emiti nga kuli omusambya n'omumwanyi. Eyo emiti gikoma nnyo ekyoto ekyo ekikoowoola emizimu. Mukoowoola emizimu, emikolo egy'okukoowoola emizimu bakozesa nnyo emiti egyo. Okutama n'okumanya by'otama nabyo okumanya bye bikola, ki ky'ogenda okukola mu maaso, ate n'oba omwegendereza. N'ekirala kijja kuyambako okutegeera obubaka, ebirooto babivuunula batya, biba bitegeeza ki, bwe ndaba kino kitegeeza ki, bwe kijja bwe kiti kiba kitegeeza ki. Nga bye mbagambye olubereberye nga ntandika wali nti omulembe ogwaliwo olubereberye baakozesanga birooto. Ng'agenda ku mbaga, naye bakka kino tekimugamba togenda ku mbaga, n'atagenda. Nga n'ensonga eyo toba agimanyi, naye ng'amanyi bwe kimu ekigenda okuvaayo, era nekimala nekivaayo. Nakati kino kyekikutwala mu birooto egyo, omugundi oyiga ebintu ebyo, ti omuntu ono bw'abeera aloose ekintu bwe kiti kitegeeza kino, jjajjawo amugamba kola kino. Omutwe gwo jjajjawo yayogererako, ebirooto ebyofuna jjajjawo byogererako. Ojja ojjukire mu bulamu bwo nti olinako wali otuuseeko mu bubaka mu birooto byo, naye nga totuukangawo mu buliwo. Ate olina w'otuuka ng'olaba omanyiiwo ddala ddala. Mazima gali mu buliwo totuukangawo kko, naye bw'otuuseewo oli familia n'ekifo ekyo. Okimanyi bulungi, nakyo la kikumanyi. N'ebirimu byonna olaba ng'obimanyi bulungi, naye nga totuukangawo kko. Jjajjaawo aba akuleetawo, yakuleetawo n'akulagawo. Olw'okuba wali mu bubaka, wali mu birooto, tewategeera nti weewe wali. Naye kati bw'otuuseewo owulira nti omanyiiwo kubanga watuukawo kko. Oba teno bwe tukola, eteba tutambula. Kyemmanyi ntegerekese oba ndowooza? Ntegerekese. Naye nga mu byonna ekisinga okuba ekirungi twandibadde nga tutunuulira ebirooto byaffe ekyo bye tugamba
Netulema gobereranga balya mmere nnyo okusinga. Abalya mmere tubagalako obuwabuzi, abo abalimu amaanyi ago, abo abalina kye bamanyi. Tumulema kukola muntu kyakugamba kukola. Omuntu kyakugamba okukola oluusi kigenda kuwabisa. Kubanga omuntu oyo ajja kukola ye kiyeetaaga gw'okole. Oluusi okikolere mu nsobi, weesange ekika kyonna okibonerezza olw'ensobi z'omulya mmere ze yakozesa. Embuga ezisinga obungi zigudde, n'embiri ezimu zigudde kati ekyewuunyisa nno ate nokababuli enno. Naye ng'ekisudde ebifo ebimu ebyo ekibisudde be bantu abo babituulamu. Abantu ababituddemu babisobezza, babikosezza bubi, babiggye ku bw'omwoyo ne babikozesa mu bulya mmere. Oba nfunise bulungi? Omulya mmere ekikazi kizze ekiwala oba ekyana kiwala kitiba akyagadde akirimbye mu bw'omwoyo ng'omwoyo gumugamba yegatte n'ekiwala ekyo oba ekikazi ekyo. Jjukira azze ayita jjajja era atuuseewo omuzadde afuuse jjajja. Ofuuse jjajja afuuse muzzukulu. Olwo mumaze okugatta obutalabika bubagasse. Ng'omaze omukozesezza kuba ggwe ssenkulu oba nankulu, omuntu oyo azze omwetaaga n'omukozesa mu lukujjukujju. Nolekanga ng'ekifo ekyo kisobezza. N'ofuna n'obubaka obukulabula by'okoze naye n'ogaana okubiteeka mu nkola kubanga banalaba batya ng'ovuddewo yakusigala ng'oli munene mu kifo ekyo. Oleka sigala nga gw'okuli ekifo ekyo. Wakisobya, kikugobye kuba kyo kikugoba. Ne kikuwa obubaka. Toddamu kukola kino, toddamu kukola kino. Gwe n'osigala ng'okikola kubanga toyagala abalya mmere bano kubalaga nti okakkanyiziddwa oba oggiddwako kyepeezo oba amayinja ago oba obuyinza obwo okuggiddwako. N'osigala ng'okola ekintu ekyo, ekifo ekyo n'okyonoona, amaanyi ne gasenguka, ngateka okugenda. Tegedde oba? Kuba go gakuvaako ne gadda ebbali. Kebeera embuga eyo esigala nga tekyakola. Omuntu bw'ajjawo n'omuwa eddagala terikyasobola muwonya. Luli wamukwata n'okwasina mu ngalo n'awona. Kati ne wonoge ensawo y'eddagala nga takyasobola kuwona kubanga wagisobya, embuga wagisobya. Yajjawo n'aseeseetuka. Nabwe yali akolera n'adda wabbali. N'ataka kulabanga bulabi ng'ali wabbali. Nga nawe okimanya ali wabbali naye ng'osigala olimbalimba ensi n'abantu kyabalimbalimba nga bw'okyakola. Twandibadde beerufu, twandibadde nga beegendereza, twandibadde twekumira ebitiibwa kubanga ekitiibwa kyo kwe kukola ekituufu ekisaanidde mu bituufu, mu biseera byakyo ebituufu. Tegerekesa oba ndowooza? Ngamba mmwe bassenkulu ne bannankulu abatuula mu bifo ebyo twandibadde nga twekumira ki? Ekitiibwa. Twandibadde twekumiranga ekyo ekyatuweebwa. Ekituuka ekiseera ne kikukaddiya, kkiriza oveeko ate omulala addewo atambuze. Omuwagire. Wano tujjawo okusomesa. Tusomesa abazzukulu bayige. Abatamanyi bayige, tusomesa abatamanyi bayige. Bafune okumanya. Tuveemu kiri nti nze maze emyaka 30 nga ndi mu nnono. Nze nteekeddwa okusinga okumanya. Omuntu ajja mu myaka 2 n'akuyitako nga jjajjawe mwangu nnyo amuwa bingi, amusomesa bingi mu sipiidi gy'amusomeserezaamu. Bw'otunuulira abaana bano oba abantu bano b'obeera nabo mu ntabaalo zino ze tuyitamu mu bifo bino tambuza nabo mu ensonga. Omwana ajja ng'alina obwangu. Obubaka afuna buno musitwe ddala afuna buno okulaba nga obubaka bukuze. Bwafuna bukuze. Asajja ku dde oba akazi wadde. Atusemete nga mangu gano obubaka bwe nga bukula jjajjawe nga alina obwangu. Nakino bwe kiro kifaanana. Ajja ng'omulaba bwangu n'atuuka ekiseera n'atuukawo tasuubira nti asobola otuukawo. Kisoboka. So tetwandibadde nga twonoona ekyo ekyatuweebwa jjajjaffe tetwandikyonoonye. Twandifubye nnyo okukuuma obumu. Twandifubye nnyo obuteyawulayawula. Ekyo nkyogerako nnyo buli kaseera. Twandifubye obuteyawulayawula nti gundi mubi, gundi mubi. Kubanga ffe nga balya mmere tetumanyi nnyo bubi bwa muntu wadde obulungi bw'omuntu.
wali nga tusobola bulaba nti twandibwesigamyeko nnyo kubusaasaanya mu nnimi ku lulimi lwaffe ku nnimi zaffe nti gundi oyo mubi twandibali tulindanga ye ne bamubonereza lulwe kubanga omuntu oyo aba amanyi obuzibu abumanyi ate bw'oba osobola omugambako mugambeko ti ekintu kyokola kino si kituufu bwekiti kyokola kyakirekera awo gwe omuveeko nomuvaako omuveeko okola ebibyo ye asigale ng'akola ebyo kubanga bajja mubonereza ye ng'omuntu tojja kubaako bajja mubonereza ng'omuntu nga gwe toliiko kuba ogwotukkiriza ogw'omugamba ensobi gy'ali mu kukola mulabule omulubaale teyeeyisa bw'ati omulubaale akola bw'ati ate omukulembeze akola bw'ati omukulembeze alina kukola bw'ati ojjajjawo omusobezza wano oba okoze bw'oti omwene ekyokukola oba okimanyi kola kino ove mu kino kola kino ogende mu kiriwa ogende mu kino kuba abazzeeyo buto nga bali abato bwatandika bwewabula atambuza ensonga naye abazzeeyo naye muwabula addeyo buki alina ffe betukkirizanga awali obuzibu naawe okukola ne tukolawo weewaawo nsuubira nti ntegekese bulungi weewaawo bweza nnyo bweza ddala mbaagala nnyo